Archbishop Ssemwogere has cautioned Ugandan politicians against what he termed as decooler politics, urging aspirants to examine their capacity to lead rather than rely on empty numbers or divisive strategies. During the celebrations of the 129th anniversary of the Shrine of Our Lady, Queen of the Virgins at Kisubi, Archbishop Ssemwogere laid a foundation stone for the construction of a commercial shop at the shrine. Wakiso District Woman MP Betty Ethel Naluima called upon her fellow politicians to remain united and mindful of their true capacities as leaders. Twafunye abagenzi okulondebwa president okwesimbawo abazze empapula bali 10 mu mmeka tugenda mu 2 kaakati mu Uganda tuli kuki obabuuza bw'osoma ki nti nze nakoma senior 6 ubikirize weebuli nagezaako okutuukayo nange era nange nsobola okutuuka tufune obukugu obutuufu obumala okukola emirimu egy'enjawulo gisobola okukola ate bwebanga tosobola gikola leka kwewemesaawo giwa gisobola kubanga gyebali omukama atuwa ebitone ebyenjawulo bitambuliramu. Nga tukuza emyaka 29 egya Kisubi Parish mikwano tukwate Ssaabasumba byatugambye atugambye okusingira ddala ffe abakulembeze naffe tukkirize tugambibweko tutule wansi w'omuntu batugambeko batubuulire ebirungi n'ebibi byonna naye tukkirize naye n'ekirala Ssaabasumba atukubiriza okumanya we tugwa ffe buli omu tulaba kati essaawa najjayo mpapula z'obwa president si buli omu nti alina kuba president wa Uganda badage tutegeere buli omu waagwa ate tumanye ki kye tusobola tusooke tukkirize okutandika empola mpola tubale tutuuke ku bwa president. Kimbe kirungi era ffe nga Katabi Town Council tusazeewo pulaani eyo obutagikyajinga kubanga tulina engeri tuyinza kuzza eri community nga tutukoze bino bifaananyi.